Jan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga essaawa zino oba ogyekuumiddeko. Helen Fenty nkutumiddeko, Anita Katushabe nawe nkutumiddeko, Tom nkutumiddeko, Florence Nwaji nkutumiddeko, Vicky Ngobi nkutumiddeko, Freedom Victoria we baleka comment, Alan Zonet nkutumiddeko, Mubiru Keronix, Katusabe Farida we bali commentinga, omwana oyo commentinga nnyo, Nachazze Morin we bali kubeerako, wow kankome kwago, Zaina Yasin, Kamazima Winnie, Nampija Fatuma, kale yona gye muli mwe bali commentinga. Naye nga omukyala amanyiddwa nga Evelyn Dagu mabegaawo nakuteereddeyo posti. Omukyala ono alina ensonga ze yabadde ayanja eri ensi, ng'agezaako kulaga engeri gy'ayagalamu gavumenti oba engeri gy'ayagalamu Museveni ne NRM, olw'ensonga nti bo nga bo bamugye ku mugo gwa ntaana. Ffenna twalaba embeera gye yalimu. Evelyn Dagu akugamba amala emyezi 7 mu ddwaliro, naye omukulembeze yavuddeyo recent n'asobola omuwa obujjanjabi, ne bamujjanjabya e Nakasero, era kati n'okuba nti asobola. Evelyn Dagu agamba nti buli kimu yali akitunze ku ssente ze, mu buli kimu yali akitunze. Kati last gye yali asigaza yali mmotoka ye nga yaddako tunda asobole okuba nga yejjanjaba. Awo Mukama we yasindika malayika okuyita muntu nga Balamu okuva omukulembeze ne basobola okuba nga bamuwa obujjanjabi obw'ensusse wali Nakasero. Naye obuzibu bwe buvudde nti abantu ba People Power tebakisanyukidde, era omukyalo ono bavuddeyo ne batandika omuyekera ku social media, ne batandika omugamba ebigambo bingi, osegeera bamugamba akyusizza, asaze eddiiro, osegeera, naye bamutabukidde. Naye yavuddeyo n'akakasa ensi n'abagamba, you know what, nze njagala nnyo People Power, era buli muntu avaayo okunnyamba ngezaako omwogera, ngezaako musiima, osegeera. Omukyalo ono ng'atunnyonnyola nti buli avaayo muyamba, wafuna chance agenda ku mukutu gwe gwa social media, oba wabeerako mu mawulire n'aba ng'amwogerako, osegeera. N'agamba nti ye buli omu amusiima, lwakuba nti ate kino ekya pulezidenti kye yamukolera kyo kyasukkawo. Kyovola nti naye yasazeewo asale eddiiro abeere nti full time wa NRM era ajja giwagira, kubanga akugamba ye yali agenda kufa, ne bamuyamba ne bamutwala e Nakasero ku bbiru ya pulezidenti. Era akugamba tayagala mmanyi oba ssente za muwi wa musolo, naye ne weziba za muwi wa musolo ani asobola okikkolera? Teri asobola kikkolera okuggyako nga Katonda asindisa omuntu. Evelyn Dagu alagira ddala omukulembeze kye yamukoledde ky'amaanyi, n'agamba n'ogamba nti aba People Power oba bayombe naye bajja kuba bulungi. Oba okitegeera ezo statement zadde akozesa nti bajja kuba bulungi kuba ye tabayinaako buzibu, naye ate talina buzibu kwogera kikyawagira essaawa zino, kuba yali ku kitanda emyezi 7 bonna baali bamulaba, ne teri n'omu yavaayo kolaki muyamba. So gwe yonna gy'oli osobola otuwa endowoozayo ku nsonga eno, osobola otuwa endowoozayo ku nsonga eno. Omanyi kati ssaawa zino ebyobufuzi biri mu buli kimu, kati gwe osobola otuwa kikyolowooza ku nsonga eno. Naye anagambye onyiga akade ne tuba nga tunyumyamukko. Ffe wano tuba tuli waka, buli wojja ku Projan manyoze waka tunyumyemuko ku bigenda mu maaso. So ku comments zaawo nku replying WeChat, kale webale kuba ku Projan.